Inside Story Uganda, real source of political updates. Priorities biri bwegiwandiika mu ngeri ennyangu esooka osobola ogiweereza ku WhatsApp negendako n'ezo nnyingi nnyo njo kisobola ogisoma naye ziba nnyingi osobola okumpeereza ku message ya bulijjo eyo ngisoma mangu kuba ziba ntono nkinyonyoddeko nakyo ngenze omubaka wange Salimu Kisekka ab'Bukomansimbi bakutumira kati njagala ondage etteeka eryo Ayokomansimbi wabantumira ate nze mbaagala nnyo naye nze okwawukanako ne bannange mu nsi muno nze nyina ebintu ebimu byesikiririzaamu omuntu nomala ojja n'ogamba nti nyina PhD nze asomeseddwa ensi kati nze nyina emyaka 47 n'emyaka gy'okutegeera nga 29 gyonna ensi ebadde ensomesa kale nze ngenda nituna omuntu gwa PhD neŋŋamba nti ono ali ku cramwork ebyo bye yakola n'ayita but ebyange by'emyaka 27 byenzize ndaba nga mbigattagatta omanyi buli wenkwata ebintu ebyayita nze nembigatta ebyaleero n'engeri ebiddako mu maaso ensi eno wano tuli bimulaba byonna byetwogerako tuli mu biyingiramu buyingizi tudduka tuyingirayo edda ensi mu byawandiikibwa ebitukuvu abantu bakolanga amateeka okusinziira mu bantu abali mu kitundu ekyo oba mu mulembe ogwo guliwo omulembe gwabangamu abantu banuuwa 50 ate oguddako ne gubeera mu 100 ng'etteeka likyuka eribadde lifuga 5 kale no lifuga 10 kati olwaleero gavumenti efaanagana nga bataata baffe era nze newunya nnyo President Museveni waliwo lwabayo ogenda okulya nga agamba nti nze bwe nali edda egindi bwe nali mu kino edda abeera ajjukiza nnyo bwe nali edda nga tayogera mu bino biriwo kikutwalire ddala mu ntegeera entuufu nze kati nkwebulira nga nze taata wange nze nakula mmanyi tagenda manju bino bitukola era ye mu kwebuzaabuza natuka kukula kwetegereza nga sikirabyeko ntagende manju kati kyeyakolanga yakwatanga akadomola ke n'atandika okugoba enkoko eri awo n'agyetolooza nemugirako ddala amaaso ng'agoba nkoko mu bijanjaalo amaliriza ayingidde akayumba kali n'akola byakoze kati ze nasigala nga ntamulenga naye ndowooza abo abantu abakulu bino tebabikola mpaka lwe nayitayo nga bwakavaayo bwandenga mukampiteyo nagenda okusanga waggulu wano kuliko engeri y'amazzizi oba musulo nemanya naye ateka okubanga naye ayiseeko eno kakati n'olwaleero njagala mbabuulire nti tuliba wano kino kigenda kuba ku likodi nga bano balani different batera okugamba nti kiri ku likodi era katuteekeko gavumenti egenda kunoonya era ebadde eyina weenoonya kuba bano bebakozesa ba intellectuals wano bagezi nnyo bebakozesa banoonya kuvuma buvumi bantu bakulembeze banono kuvuma bannaddiini kutyoboola ddembe lya buntu ate eri abantu Katonda lebawa manyi waliwo ebintu eddembe lyogwe Katonda lyakuwa obuwi n'akuwa nobeera nti gwe kabaka ekyo Katonda yakigaba n'akuwa gwe mukulembeze w'eddiini Katonda yakigaba kati bano abatuuze bano abasomye ennyo banoonya nnyo obuwaayiro kino ekintu kisobola kitya okuvaawo gavumenti si nsiru gavumenti erina kyekola nga tegenderedde olwaleero nze bw'ogamba omuntu nti era etteeka okuvaawo kyayambye nnyo era kyasanyusizza abantu kyannaku nnyo waliwo ekintu olaba nze kati nyina omwana ali wano n'omala ogamba nti Kisekka oli musezi n'owandiika kuba tebayiza okusoma akula ekintu oyinza omukuba omuwadde ttoma erimu munda amuubwa etagenda kuvaamu taata wange musezi ekyo kyokka n'akula nga ekyakimanyi kati gwe nkya oludde otyo ngambe nti luli nali nsaaga mu busaazi tosaana nakumpaabira mbubadde simalawo ddembe lyo etteeka lino lyoba olekawo ekyo kireke bano yakuba nti bo balandi friend guno mulimo era bo nze wenkulidde nange bampaabiddeko nkozesa ne ku balooya ne bampolerezaako batunda bigambo byabwe ffe mu nsobi zaffe ze tumaze okukola kati bano bamaze okusetingawo ekintu kyabwe era ne bagamba nti etteeka liveewo naye tirikomyawo okuvaawo era abadde ayogera bulungi kanso mwegendeza nagamba nti ekitulumye ennyo be bantu baffe era kyebakukolako be bano abaasibwa abaliyo naye tolowooza nti kimulumye nnyo singa babaddewo gaapu emutwalayo ne bamuwa fiizi ng'asobola okumugjayo ye abadde agenda kukola kati babalamuzi ne balawyers batuula ekiseera natunda balinga business ya politics naye kati mu kiseera kino tuteekewo ki ekiyinza okukyusa abantu badaivatinga obajja ku kino batwala ku kino kati ne bateekawo ekintu ogenda okuwulira nti bomu nti ebalukidde wansi awo erugogo abantu ne bakyuka ne boogera ku bomu emyezi ng'ebiri kati olwaleero bano balooya emirimu oluusi gibadde giweddewo ng'abantu abasinga bayiza amateeka asobola n'okwewolereza naye afune kati ekintu kyebateekawo ne kijja mu trend n'akiwagirira ddala nga muyivu ddala n'agamba nti kino kijjawo kikoze bulungi kuba kibadde kirinyirira eddembe ly'omuntu ono munnamawulire naye ffe abadde mu byobufuzi naddala mu public office zino ez'abantu
abantu akulonda obulonzi omuntu ajja nakwogerako ekigambo nakiteeka ku WhatsApp bwati nakuteeka nagamba nti oyo twamusanze akwata ente ekyo kyokka abantu nga 50 buli akitunuddeko nti gundi yakutte ente kati yona intellectual yasigala busigazi kigasaki kuba yete basobola mwogerako neffe banaddiini abakulembeze ab'ennono bannabyabufuzi waliwo omupiira oguli mu kuvugibwa abantu batamanyi olwaleero bwe bali boogera ku tteeka lino ly'ebisiyaga abantu abamu naddala baira abayivu bennyini bagamba tuyinza naddala Abamerika bagamba tuyinza kujjawo ddembe lyabanno yayagala musajja munne yekyo nobuli omuntu gakyogeredde alagamba nti ekyo ddembe lye lwaki olimujjako naye muleke era balooya bayimirira mu makooti kale zovasi beewuunya ajja nayimirira wayimirira nogamba nti riri gwoyogedde ekintu nti looya akyogedde yagambye ddembe lye bwaba omuntu ayagala kuganza nteye oba ayagala kapa ye ekyo kyekituufu kati nze sikirubamu olwekuba ebyobufuzi mu nsi muno biyina engeri bitambulira ku step ku step bayina step waliwo omuntu akola process by process kakati wano waliwo process nti enkya ojja kusanga Ssaabasajja tolowoozanga nti baabo boogera baliyo nga bannabyabufuzi Ssaabasajja tayogera nga ffe bannabyabufuzi ffe ekintu bwokirowooza bwekikubawo batogamba naye mukozese bulungi kigambo mukozese bulungi edda abazadde bwe yakutunuuliranga bwati ng'olina ekintu kyokoze n'atutula butunuziriiso ng'emisinde gyodduka ffe we twasomera twayinanga abasomesa nga batugamba mugende emizikiti abakatoliki mugende ku Sande musome katule kuba twalinga batono naye k'omusanga mu katale nga tewagenze kusoma ku Sande naye gwe noddukira mu katale n'omulengera bulengezi tica waali oba badde ogulambulugunyazo emisinde gyodduka kumulengera bulengezi kuba kintu kiri kyakkuliramu n'omanya nti baadde baŋŋambye ngende ku Sande kati olwaleero omwana bw'omusanga oba ali ku Sande oba ku Lwakutaano oba ali mu kwogera byayagala takyakumanya kubanga ensi eyo gye bagitwala batujja ku nnono zaffe ez'obuntu batwale mu bitamanyi era wano gavumenti webanga kino si kyeri mu kukola kutyoboola ddembe lya bakulembeze bannono n'abakulembeze baddiini baali benzikiriza oba kutyoboola byabufuzi etteeka lino lyonna ligenda kujjawo social media bagadde bagazi omanyi basampolinga gavumenti eyinza okusampolinga gwe nolowooza nti esirise tewedde eyo egavumenti eringa nga bwolaba 3 omuntu wogiwandikira oyimiridde kyoyagala kyogiyita oyinza ogiyita wa oba nogiyita 3 oba 9 nogiyita 6 kati gavumenti bwekola kati olwaleero kino kyeyakoze mwandiraba era kyemugenda okulaba ku bintu bibiri ng'omuntu avuddeyo n'avuma Ssaabasajja mu lujjudde nga tokyalanja omutwala kubanga bonna omugamba defamation kateekateeka nga onale bwagamba ng'enkya bamugjayo kubanga obwo baba bataddeko ekintu ekinene bagamba nti ekibonerezo kyamaanyi nnyo okuvuma omuntu gwe n'okirwana nti lwaki kyamaanyi nnyo ki kyoyagala okukola bwenjagala omuntu bagambye bw'onoovumanga ennyo bakutaddeko emyaka 2 kitegeeza oba toyagala okuvuma nga toli wa mpisa mbi okola lyaki nze singa baddidde etteeka ng'erya traffic ne bagamba nti etteeka lya traffic omuntu okuvuga emmotoka ntolina driving permit tukutaddeko emyaka 3 nandikubye nnyo enduulu kubanga maama wange ayinza okulwala ng'emmotoka ngimanyimanyimu nga nsobola omutwala emulago naye nga bajja kunkwata bati ekigambo okuvuma nti bakitaddeko ekibonerezo ky'amaanyi mbudedde ekyo kijjeeko okujjako abatakuzibwa n'ensi eno gyeraga kivola banzi bano abaana naddala waali wano omwana nze mbaweerera kimu kuyiga lulimi lwa bupakasi luno n'ayiga oluzungu olugenda okupakasa kubanga eri gyagenda okupakasa bati bonza yatambulako natuuka e China nga teri muntu n'omu ayogera luzungu teri ayogera lulatini bonna boogera luchina bwe natuukako e Isirairi nga boogera oluisirairi nga ne bwoluyiga obuyizi tebakukkiriza kuva mu nsi yaabwe babula n'oluzungu luno olw'okutunda emirimu n'okusaba emirimu bagamba luyigire dda wabula waliwo empisa ezifuga ensi ng'ensi kweyina okutambulira ezo zo tebazisomesa ozaalanzaale nojja ng'ozibuulira abaana so bannaye baland friend gye mututwala si walungi nze bwe ntunula ekiriwo era etteeka lino nsabirira nnyo ate mmanyiira bajja kuddamu bakole ennongezi kubanga bino byatandika ebyebisiyaga bakanyanga teririiyo balijjeeyo twagenda okumaliriza nga pap nga libasi human rights zoogerwako nemukulu wayingidde wano mugambidde nti human rights eddembe ly'obuntu abantu balina endowooza abalowooza nga honorable Salim Kisekka abalowooza nti cultural society eyaffe eri mu nsi za Africa etukuumye okumala ebbanga eddene nga tuli wamu abazungu abalabufu bateeseteese ogicrashinga ogikomya awo bwebadde etambulira culture zaffe otatambula ng'olya toyogera kino toyogera kiri todda mu muntu mukulu
olina gamba ddembe eryokuddamu omuntu yenna ng'ate abakikulembera be bakulu mukulu Anthony Asiimwe be bakulembeze b'ebintu ebipya ebizeewo njagala okiteeke wansi awo mala okufuna omukulu ono ojja mulina obugenderevu okigendera obugenderezi nti bino byetuyita ebyamaalo byetuyita ebyekikuumambogo byetuyita ebitalina mugaso abantu bano bagundi bawe ekitiibwa Salimu Kiseka bagamba kyetukuumiddewo kati abazungu n'abagezi ababasinga beyambisizza ffefe nyini nga tuyita mu bakulembeze ngammwe okutambuza enjiri eyo simanyi oba ogikirizaamu mukulu muganda wange Wengabi neyanziza nnyo neyanza ebyo naye ekisookera ddala nzikiriza neebaze ebitongole ebyenjawulo okuli digito ko Uganda eri bannaffe bano aba Uganda Law Society eyali leader opposition ebiseera ebyo njagala kubeebaza bold step gye baakola okugenda okuwakanya etteeka lineeno era njagala kwebaza n'abalamuzi ku ekyo kye baatuuseeko abampuliriza tuteeka okumanya nti waliwo abantu abeegumbulidde omuze ogw'okufuukira ddala abalyake ne babeera mu mbeera nga tebakyayagala kugambibwako abantu abakwata woofiisi za gavumenti ng'oyagala bubaka bwa paalamenti ng'oyagala ssente yo eve ku musolo gwe tugenda okuwaayo oteeka okukkiriza nti wajja kubeerawo olunaku lumu ogambibweko naye tuyina bannaffe nga omunyago gwe bakutte bakuse nnyo n'okugambibwako tebaagala kugambibwako ate nga batutte ssente z'omuwi w'omusolo bintu bibiri oba bisatu ebyasinze okunkwatako ennyo akawaayiro akaŋŋaana oba akagaana ow'amawulire okuteekayo sitole nga teyeebuuzizzaako ku oyo agambibwa okuba nga eyakikoze bw'osanga muwala wange Valeria Muwonge nga waliwo agezaako okumukuluusanya ate mbw'osooka ojja ombuuze abazadde bangi abaana baabwe bwe basobezebwako bazze na mu inido ne baweebwa obusente omwana n'afuna eyo tuma n'agenda n'ekyo ekintu ekinene nga n'amateeka tegakoze nga bwe gateeka kukola nzikiriza nti amateeka agaliwo gasobola okubaako egatutuusa naye ffenna kye tukkaanya nti wayinza okuba nga waliwo morodike waliwo okusiiwuuka kw'empisa okumaze okweyoleka kubanga nze Vianney Mwoyo gwa ggwanga nina bye sisobola kukola nina byenswalira ne nga nti mukyala Nakuya Mange banaamugamba batya nti mutabani waakoze kino ng'ovuddeko ne kwoyo nina ne Basezaala nina ne Nazaala gwe naaga nti awulira atya ng'ebigambo bineeno bimaze okwogerebwa ne muswalira kye tuyinza okweyambisaamu kyekimu kwe kuddayo kyenzikanyako ne mukulu wange Kiseka nti tuteeka okwongera okuddayo n'okuzimba ennono bw'otunulira Abachina mu framework yaabwe bagezaako okulaba nga basobola okumaintaininga culture yaabwe ekitali mu mawanga ga Afirika kubanga twanguwa okugwirana n'ebyo ebiyinza okuba nga tebitwongerako ebimu kye tusobola okukola kwe kuddayo okugamba nti wait a moment kubanga bw'osoma obubaka Ssaabasajja bwe yawandiisa it is a clear indication nti waliwo obuzibu era we tuba tukkanya nti waliwo obuzibu obwo tuteeka okubunogera eddagala amawanga ga Afirika ekigattawanya naddala gano agawanga lya mu Sub-Sahara waliwo kye bayita over-legislation buli kimu baagala amateeka ne bakola amateeka mangi n'ago agateetaagisa bwe tuba nga tulinawo ago amateeka gasobola okukola era ne galuma omuntu n'afuna obwenkanya sijja kugaa nti mpagira abo abaweebuula abantu naye maikirira nti tuli ne mu mbeera essaawa zino nga
story ezikoze amawulire ezirimu abakulu ababbye ssente nga tojja gisanga ku TV. Naye ng'owa TV ajja kweyambisa omwana agiteeke ku TikTok yeetambule tufune okumanya. Kubanga waliwo okuggalibwayo. Kye kino kyolabye nti media houses ezisinga mutuuse ne mu mbeera nga lwakubanga mwagala obulango mu bitongole binene ebyenjawulo. Ne mutabaamu stories zemukola ki zemukuba. Ffe mu 2024 okugenda okwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu bwaffe ku nguudo eri basipiika bano ababiri. Information tetwagijja ku TV, tetwagijja ku radio. Kubanga twamala okukizuula nti bano bakwata mu kittavu ne bakyeyambisa okugula generator mu maka gaabwe. Bano bakwata mu kittavu ne beeyambisa okuzimba ebikomera by'ennyumba zaabwe ate nga tubawo omusaala ogubamala okukola ki. Bw'ogezaako okulaba eddembe ly'abamawulire nga ligezaako okunyigirizibwa ti gundi tateekeyo mawulire nga tasoose kwebuuza ku oyo abaakikoze. Tulabira ddala nga kigenda kutuza mu mbeera eri e North Korea. Tofulumya ggulire nga biro ya gavumenti temaze kugatunulamu ne impact geyinza kukosa. Abamu bayinza okuba nga baagala kwekwekamu bwekwesi fama kye tusuubira nti tekijja kubeera kituufu. Naye contrary to that, on baseline fena tumaze okukkaanya nti waliwo abakozesa emitimbagano gino ne bagezaako okutyoboola abantu, ne bayisaako amawulire agatagasa, ne batyoboola abakulembeze. Abo tugamba nti bateeka okukolebwako n'amateeka ago agaliwo. Era bwe tuba tugamba nti etteeka lya defamation terimala, abamu mu ffe tugamba nti bwe kibanga ekibonerezo ogamba eky'omwaka ogumu kitono, ffe tugamba nti tusobola n'okugenda ne tukolamu justice ennongoosereza etteeka eririwo ne twongerako nti ginaaba emyaka 3 bwe tunaaba nga ffina tukkiriziganyiza. Kubanga bw'otunuulira eggwanga eya China, Bungereza mu myaka gyayo ng'ekyafuga China yaddiranga neewa abantu enjaga. Abachina ne babeera nga tebali productive, ng'ebbanga lyonna bali mu njaga banywa njaga. Era kyokola bw'ogenda mu China amateeka g'enjaga magumu nnyo. Bwe tubanga naffe tutuusaawo tusobola kweyambisa gano mateeka agaliwo nga tetunyigiriza ddembe ly'abamawulire kutubuulira ekyo kye tuteekeddwa okumanya. Okay, webale mukama wange neyanziza nnyo. Nyina nabaweereza message wano bangi. Waliwo omukulu asinziira Juba, ye Fred asinziira Juba. Oyogedde mu Luzungu nti Oluganda aluwulira bulungi naye kabidde byasobola okwogera ye mu kwogera ayatula bulungi Oluzungu. It's on record that currently people create content by defaming others through social media. Nti abantu nga baagala okufuna content n'ekyafuka kya Luganda bakikola nga bayita mu kutyoboola abalala be boogerako. So why should one use social media by use of abusive vulgar language? Lwaki omuntu asobola okukozesa social media ng'akozesa olulimi oluvuma n'olulimi oluwemula? Therefore there is need to regulate such behavior by use of law. Tulina okukozesa amateeka okusobola okumala bwekyo. Mukulu Asimwe, kyetaagisa amateeka, etteeka lino lyetaagisa oba teryetaagisa? Ndowooza bye mbadde mpulira mu bannange, mpulira ng'omulamwa gwe tuliko gwandibadde gwetaaga kumpi lunaku lulamba okunyonyola. Yanzire ku kye nasookeddeko nti obuzibu bwe tulina mu Uganda butamanya. Bino ebintu by'amateeka byolaba bizibuzibu nti emitendera gye muyitamu olulimi lwe bakozesa nenge gye tuuka ku ogamba nti tulina etteeka. Naye kirungi omukola ava kinyonyola era kyembadde ngenda okwogera nti teweetaaga ku regulatinga buli kimu nti buli kantu kola byokkola etteeka. Era nenzirayo ku kye wabuuziza ndowooza honorable ono yagambye nti Nsereko mu kuleeta etteeka lino spirit yali nnungi. Nze ngamba nedda spirit yali nnungi. Lwaki? Nti lino etteeka lyolaba obuwaire obumu babuteekamu nga kiguumaaza nga wabula waliwo ensonga, waliwo ekikulu ennyo kye banoonya kye baagala. Ensonga lwaki olaba ne woonoonya ku bantu bonna be bakatwala mu kooti ogenda kwesanga nga bakabatwala mu bwairo nga 2 bwokka, obusigadde bwonna bwolaba oyinza okunoonya nga teri muntu wadde n'omu. N'ekirala toyinza kulegistrate nga toyinza kukola tteeka ng'olikolera
a specific class of people oba nti abantu class y'abantu nti waliwo gwogamba nti ono olina okumuprotecting oba okumukuuma tolina okukuuma ono n'omukolera etteeka tekikirizibwa nti etteeka lina okuba nga olikola nga omugaso gwalyo kuyamba nsi yonna nti n'ekirala kannyonnyole nti amateeka si defamation yoka tulina amateeka ag'enjawulo mangi nnyo uganda yesingayo amateeka obungi tulina amateeka agamala okusobola okupanishinga oba okubonereza abantu abaza emisango bwe gityo nti naye bw'oba ojjukira wena atandikidde nagambye nti waliwo poliisi oba ogenda kuyisa teeka waliwo by'oteeka okugoberera toyinza kutuula butuuzi wano n'olowooza n'ogamba ino olina okuba eteeka nti nenjogera ku ssemateeka era bw'otunula bulungi nsaba abantu kibi nti ensala eno eri mu luzungu nsaba abantu asobola okusoma oluzungu agenda asoma ensala eyo olabe buwaayiro obumeka bwe baalambika nti etteeka lino mu constitution bukontana ne ssemateeka buwaayiro nga 10 29 43 28 2 mu ssemateeka kati kitegeeza nti constitution oba etteeka eryalambikwa mu 95 oba terikyalina ki mugaso emba nga nsobola okukeera nendooza nti kankole etteeka wadde erikontana ne ssemateeka ye principle esooka n'ekirala ndowooza kyenzije mu bannange wano ate kyendowooza nti kyekyandibadde ekikulu si nti buli nsonga etteeka lye lirina okukola ki okikolako nti ebintu byetwogerako wano byemulira nti oba okuyisa muntu amaaso katugeze ng'abakulembeze ba culture institutions nga kabaka waliwo ebintu ebyennono nti amadiini bakulu b'amadiini wale okusomesa kwe bakola ne bateeka mu bantu siteeka nti tupandiike naye ogenda mu kanisa okuva buto nga bakusomesa n'okola ng'okimanyi kino tokola ki tosobola kikola bw'ogenda mu Buganda ba mu culture ez'enjawulo bagamba nti kabaka tosobola muyisaamu ki maaso nti ate nabo balina emitendera gy'oyitamu naye tekitegeeza nti buli kantu koolabye nkatwala mu palamenti buli kantu mwanamutyobola zenamuvunaana ntya kati kyenkunyonyola nti amateeka ge tulina gamala tulina mu Penal Code Act mwenyini mulimu emisango egy'enjawulo mwosobola okutwala omuntu ng'akutyobodde akuyisiza oba akozesa ebigambo ebibi n'akuma n'omutwala n'omuvunaana ne bamusiba era bw'otunulira mu nsala ne kooti ennyonnyola nti waliwo amateeka amalala mwosobola okutwala omuntu ono gwolowooza nti akutyobodde wabula ekibi ekisinga obubi mu tteeka lino era omukulu yakyogeddeko nsanyuse nti akyogeddeko baalikola so broad nti baaligaziya nnyo nti tosobola nakumanya specific nti omuntu yenna asobola okuinterpretinga etteeka oba okulivunuula mu lulwe n'alikozesa n'okuziiza omuntu ayogera nga tonava ku mulamu awo okiddiŋŋanya ennyo nti amateeka weegali agasobola okuziiza ebintu bwe bityo naye tonagamenya wayogeddeko ku lya defamation ne Penal Code Act mulimu amateeka ekizibu kye twafunye nti ne defamation yennyini baagirumbye ne Penal Code yennyini baagirumbye ne basooka bakuba agali agabadde ganyweza ng'agalayibo okitegeera ne bagashootinga down kabaddewo ebbanga kakati oba lino lyebbi epya kati ate ekyalumbisiza kiki kyembadde njogerako wano twazisaaye kyonna kiva mu butamanya bwegenda ogamba nti twetaaga okusomesa ate ekizibu nnyo okulabika nti osomesa abantu ku buli kimu naye oba ekisinga obukulu kya byonna nti etteeka lino lyolaba olaba nga lyali specific nga lina abantu beritagetinga tetugamba nti itizoka abantu bagende mu maaso bavume bakola ki naye ssemateeka egamba nti omuntu waddembe okoga kyova olaba era omukulu yakikonyeeko nti abasinze okukoseddwa etteeka lino tinabanamulenamu bennyini olina ebintu byotakyasobola kuteeka ku mpewo ogenda nabireetewa edita wakugamba wayi kino kijja tuleetera obuzibu ogenda olaba abamawulire babaggalawo abamu babaganye n'ogenda mu palamenti kuba boogera mazima ndooza ebitongole ebimu babagamba temugenda kujja wano olwansonga nti munamawulire ogenda kutandika okwegendereza nawe ogenda okubaako nakyoyogera ogamba wayi kino oli kiyinza omunyiiza kuba etteeka kyerigamba nti malicious information for example akawaire 28 kayogeddeko malicious information nti oli ayinza ogamba nti amawulire g'otaddeyo kugamba ze gampisa olinga ganjolonga naye kati nze kiyinza okunjolonga kyanjalo ekiyinza okujolonga ono nono ekiyinza omujolonga nti ate mu mateeka agafuga criminal bwobumenyi bw'amateeka ne principle egakola eri nti bwoba otaddewo etteeka ery'obumenyi bw'amateeka liteekwa okuba specific oba nga liri ku kintu linnyonnyola nti era ne bwetugenda mu court fawaz emisango egyo mwabaamu kye bayita ingredients oba nti woonoonya etteeka lino nti ono yasse omuntu oteekwa okunoonya wali omuntu eyafudde bakozeseza ekisi
omulambo tugulaba oba yamuse yabadde talina lukusa okukola ki. Waliwo mpandikidde message nangamba nti etteeka lyajja buzzi kwogera ku social media eyali ezzenga mpya nga tebanagimanya kyeriko kati abaleeta bamukulu Nsereko ne bannaabwe baali baagala kwogera ku kigambo kya social media kubali ekola ebintu mu ngeri mpya etakolwako tteeka eryedda nga ne boleeta amateeka agedda gafaana gatya tegajja kusobola kuwonya kizibu kyereeta kati nga gavumenti abamu bayimiriza ogenda yabalaga olw'okuba nga boogera amazima naye njala okubuuza amazima gonna googerwa amazima gonna nga bwe tumanyi wano bwe tuli wano ffena tuli basajja ebikola omusajja osobola obyogerako wano ku TV si byonna omanyi kyengenda okumanya nti amazima gonna naddala nayegedde ku kigambo demokrasiya nemino ebyamawulire etteeka likugamba nti buli muntu yena alina eddembe ly'obuntu mu kawaayiro 24 najala mugende mukasome mu constitution okwe-expressing oba okwogeraye mu ngeri gy'alowooza ng'alina kyayogerako naw ekintu ekyogamba nti amazima oli waba olowooza nti oba balimbye era omukulu akinyonyodde noono n'agamba defamation tema oba ogamba nti kyebakogeddeko kya bulimba era oli osobola ogenda n'omutwalo mu mbuga z'amateeka mu defamation ate n'ekirala maybe nkakunyonyola nga tonagenda nti bw'oba ogamba nti waliwo etteeka bw'oba ogamba nti kyayogedde kikyamu era ayinza n'okuleeta defense ye ng'agamba nti kyenjogedde ekituufu ajja alowooze nti kyenjogedde si kituufu kubeera in fact defense muguni mu defamation ogamba nti kyenayogedde mazima ono ogamba mpaliza agamba mazima bw'aba ng'akyogedde teyeeraze ate ng'akyogedde teyeeraze yes ate omukwata otya nga yeekwese akiteekayo n'ateera gabali omukwata otya nga yeekwese nakikusuuliraawo ate no waliwo nekyala kyemwerabidde ennaku zino twayingiddwamu kye tuyita AI oli asobola n'okuteekayo eddoboozi nti asiimwe yayogera n'ateeka n'obufaananyi bwe buzibu bweri etteeka gyagenda kukola omukutu agambe gwasiimwe nteeke njogera ebintu kwani n'ekifaananyi kyakikuteeka naye ate ojja okwata asiimwe kola otya omusibe naye ng'asiimwe talina nakyabimanyiiko kyova olaba etteeka lino zibu nnyo etteeka okubanga omanyi eyongedde olizibuwaza kagwa unawereza message agambye kati kooti ensukulumu teyalowoozeza bijja kuva mu kugjawo tteeka eryo yakozesezza bukyayi naye ate yabugyewo obukyayi nga erina begenderera okulumya kooti yonna osobola ogiganya kozesezza bukyayi tontera emitawa nange ne bankwatira wano muprogramu katukomewo bannaffe tuwumbewumbe programu olaba naawe oyogera weekala sumaya wali ekakakala kisaaliita ali eri kasawo bonna ate ne kisaaliita atumbula n'ekizindaalo kati kasawo tawuni yonna bateeka ku TV bwati n'atumbula waakiri ne bawulira bubi. Njagala okwebaza mukulu Kisaaliita ow'Ekasawo olw'okutumbulira puroguramu yaffe n'ogiteeka mu bantu. Amiina. Esebo. Nze nzirayo okukubiriza bannayuganda nti ennono obuwangwa n'eddiini byali bituyamba nnyo okutukugira empisa ensiiwuufu. Kakati tuli mu kiseera ekizibu nti abantu abamu tebakyatya na bannaddiini. Akeera bukeezi nkya nga amukubyeko eggambo bwe riti tebakyatya abakulembeze bannono yadde ab'obuwangwa. Kakati nga tuli mu mbeera efaanana bw'etyo mukkirize awamu tuteekewo amateeka tumyomyoleko tukangemukko. Siganye nzikiziganya ne kanso nti amateeka agamu weegali naye omanyi olwo amateeka we gatuka nga tegakyabalya tegakyabatiisa baliyo nga era eryo tumanyi bwe tukola ki bwe tuliweta. Kale newankubadde palamenti yapakukamu ne batabeera specific ne batagenda ddala ku nsonga ne bazirekanga nga zinyo naye etteeka eryo lyalimuko ku nsonga lwaki lirina okubaawo era okuvaawo kwalyo mugenda kukuwulira mu kabanga ako akajja kubanga bano babuloga simanyi babeera ku social media bagenda kuddayo eri gye baatandikira nti kakati tewakyali kindya ne bwenkubanga bwenjagala. Edda twabeera mu rediyo zino nga lwa abantu abakubi
ng'omuntu ajja gamba nti nja kubaasa kituufu naye olwokuba rediyo zaali ntono ne tv nga ntono ng'ajjala n'amwasiza ddala naye kati buli omu ena sitationi ye gyakozesa ku bundi kakati ate abantu abo abamu babeera basasule kikizibu ne bamukusasulira n'ogenda omutukubire okitegeera ndaba wano n'abekabimbiri ssebo kwebali tofagamba naye kwali bayita bambaabye bonna kaŋŋende mu baabiza olwaleero babeera basasule kakati ffe abali mu zino public offices ne tufunye ddala ekizibu nti oli bamusasula ajja akwabye musajja wattu tolina na kizibu kyonna naye naakwabya kakati batwabiza ku social media okitegeera kakati tulina okukangamu naye ekisinga obukulu kyenabagambye kyekiri ekyeggwanga lyonna ekyokwawulayawula mu mawanga mu ddiini ekyo kibi nnyo nnyo nnyo. Okwebaziza mukama wange mukulu wa Siimwe sooka okwebaza okukuswaza oluganda obulungi bwoti n'olunyumizaamu n'okukubiramu n'akakule n'oteekamu n'amateeka n'ogwogeramu amateeka mu bufunze nja kuwa eddakiika 2 tuwumbewumbe bye tuwulidde mu puroguraamu eno. Nze ngenda nakusooka kwewunya maybe kansooka ennyonnyole nti etteeka lino lyaliwo nga lya 2010 era neŋŋamba nti enongoosereza y'etteeka gye bagezaako okuleeta mu 2022 yali teyeetaagisa etteeka eryaliwo lyali limala wabula yali ereetamu obuwaayiro obupya era nga bumenya ssemateeka kyekisinga obukulu nti ssemateeka lyetteeka eritufuga toyinza kukola tteeka lyonna n'ekirandooza wulira n'empumbamba ya muganda wange wano tolaba dda ng'etteeka lino kuba yogedde ku kantu nti fe abali mu public offices olaba dda ng'etteeka lino omulamwa gwalyo gwali gwa kukuuma abantu abali mu maofiisi ago mu public offices kuba bebeeraliikirira nti obaye bajja kunjogerako bino bijja kunyonoonera erinnya so ng'ate kikyamu nnyo okukola etteeka ng'ate okolera abantu nakyogeddeko wano kilasi y'abantu naye mu bufunzefunze nanekiranga sineerabira sirowooza nti mu bizibu byetwalina ng'eggwanga oba ebizibu ebitutawaanya byetwandwadde ng'era twetaagirako mateeka ng'obuli bwanguzi obunanfuusi twandwadde ng'ate kino kyetwandwadde tuteekako essira twononerako sente y'omusolo y'omuwa omusolo nga twagala kuba gateeka eriyimiriza abantu abanayogera ku bantu abo n'olwekyo kino kiraga nti fine kituufu okuyisa amateeka naye tusigale ku mulamwa ogw'okukuuma eddembe ly'obuntu ne ssemateeka y'eggwanga etufuga kuba tunaava ku ssemateeka ne tukkiriza okuba nga tugamba kino kikulu nnyo tetuyinza nagoberera mitendera tetuyinza kugoberera ssemateeka kiba kikyamu nnyo era ndowooza ye message constitutional court gyeyaweereza negamba nedda wadde bino byonna byakukolebwa waliwo emitendera gyetuyitamu waliwo ne byetulina okugoberera ogezaako okuteeka mu nkola buli kyoyagala. Muwonge neyanziza nnyo neyanzeege ekisingira ddala okuba ekikulu kwe kulaba nga society eyonoonese. Society bweyonoonese okuvuma ne gufuuka omulimu era wano waliwo abantu nga basasulwa kuvuma. Nze bwe twali mu kalulu kano nina omuvubuka omu ku mikutu okwo yampewebulanga nnyo naye olunaku lumu mukubira ne mugamba nti asooka ojjeko wano ku dduuka ewange engeri gyensuubuza bino ebyokunywa ebitabulamu ku bwongo bwe yajja ne muwa akatebe bw'atuuka ku cupa ey'okuna naga naye gundi oli nampanga sente nenkuvuma n'ekibi naye muganda ng'esonyiwa otegedde nti wali lyali tasobola kiŋŋamba naye kasitagwamukka ku mutwe nakola ki. So society etuuse ekiseera ng'eglorifyinga abo abavuma. Wano waaliwo omuvumi Nakingu yavumanga abantu byomunaga nti oyo muvumi twagenda okulaba nga Mwami Museveni amwadde obwa advisor nsonga zaali zakuvuma zaali zaki kati ye society kati abalala nawo ne bajjira naga olaba oli omuvumi omukulu afunye naffe abavumi naffe katujje tusobole okukola ki okuvumiramu. Era tulabye abantu bangi abazze ne bavuma abantu kuba mulimu omuntu ajja n'avuma Kafeero ningayagala Kafeero amuyite amuggyemu kitegeeza waliwo ekizibu era ebintu ebyo abamu muffe tulabira ddala nga wateeka okubeerawo ekikolebwa. N'ekirala
bw'otunuulira ku private sector enkola gyekolamu nti abantu ebiseera ebisinga tebalina byakola oli abeerawo awo kati nze nandigaye nti gavumenti yandyembakinze nnyo okulaba nga private sector eno kubanga gavumenti eyinza kuwa abantu mirimu tegiina eteeka kulaba nga private sector eno esobola okwakomodatinga abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala okulaba nga tebayinza kwenyigira mu bi nekisemberayo ddala nze wange era ebimu byesikanya ne mukyala wange nze nina etteeka ewange omwana bwange bw'abaako kyakola ekibi mwami Kafeero n'amusanga ayina kyakola nga kibi wali eri wansi wamukubira wamubonereza kubanga yenkulaffe gye twakulamu nga bw'okola eri omusango bakukubirayo newaka tokola ki naye enkola eno ey'okutiitiibya abaana omwana wange omanyi wasula omwana wange omanyi wasula bye bireese okulaba nga n'abaana kati bakuba bazadde baabwe neyanziza nnyo webale nnyo mukulu Kizito Gambo B. Moses yeebazizza ebikolerwa bino n'agamba nti ensi nga teddamu mpisa zivaawo buvi omuntu omwana alina kyayogera nawe neweewuunya noga nti kino kyayogedde kino ayina abazadde kati nga tetuli mu kutya okwo bijja tubeera bizibu atutumidde nnyo natumira abantu be ye alina olunaku lwaliro alina birthday ye mwami Kizito Moses Gambo B naffe ababukedde TV tukulamusizaako nnyo owekitiibwa Salimu Kiseka okiikirira abantu naddala bebukuma nsimbi kubanga obugamba nti bantu bonna mulimu naddala mu Luganda lugamba naddala kusingira ddala abebukuma nsimbi genda kuleka ebintu bisatu buli muntu agezeeko okuwefumiitiriza kanso yasinza okugamba ennyo wano nti kigambo kino kigazi kyetaaga obudde ngaoluusi buwanvu nze ngenda kizza ku bazungu bano bennyini abatuleetera eddembe ly'obuntu tutundeko ewaabwe nti bwe baba baagala okugyawo ekintu kyonna tuwulira kati olutalo oluli saawa zino bali mu kulwana mu Iran tebalwana lutalo lwa kuba Iran ne America wabula bali mu kulwanyisa kyondo kya Buwalabu abadde babayiseeko ku ssente nnyingi kati saa zino baba bakuba abantu balowooza nti America erwana ne Iran naye nga ye kigendererwa ayagala kusosookereza mu Iran akube baganda abairiraanye awo resources n'ebisigadde byonna biggwewo yasigale nga ali ku topu kati n'olwaliwo kino ekintu bakireeta wano olwali abatandika demokrasi naye ewaabwe tebakwata muntu n'omu ne bamutwala ku poliisi nga tebanakakasa nti yakoze omusango basooka kunoonya kuseruga nti wakoze omusango mutuufu ne bagunoonyereza dda bagenda okutuusa ku poliisi ng'omusango wagukoze kati fe olwaleero kukulaba obulabi ne bakuteebereza osubira ku poliisi ennaku 40 ng'okyaliyo ate bw'ovaayo bagamba totuwaabira state egamba tosobola kuwaaba wadde gyeri tosobola kuwaabira gavumenti but you cannot ekyokusatu mujjukire fe abasulanga mu nnyimbe ku byalo eyo wabangawo omuvumi w'okukyalo lulangaanwa nga ye okwata bukwasi walagi emandule n'ogimuwa n'omugamba nti kati seruga kasayingira bwati kalomu nakyalo gwetandikira kuye era ogenda okulya sayidi eri kazikiza twaliwo n'amasanyalaze gwe era tukuvunaana wawasamwa nnyoko tokyalina kyakkola abyogedde enkeera olumbe lwonna banne musajja mwamudde yayogedde amazima naye ng'omuntu akyogera bw'omutunuulira emisana odduka so n'ekisemberayo ddala bannange abatulaba n'abatuwuliza naddala bannayuganda nti empisa ez'obuntu kasanvu ddala nga bannaffe benanda tukikkanyiza nti nzibu tolokofu twazitandika waka tuzimanyi naye guno omulembe gwe tugendamu temuli mpisa abaana bo bino tebabimanyi era kyoboolawo buli wobyogera kazende tutunyumiza ebyamwe byadda fe tuliko byadutukomu nze omuntu yankuba ekifaananyi nali nkisiika capati ku kampeyini zino eziwedde kati naddira najjawo ekimeeza kyecapati n'ateekawo omudala gw'embizi ndi musiraamu kati olwo omusiraamu gwevuganya naye nakiweereza nagamba nti nabagamba dda Kiseka si musiraamu nawuuna bwe ddala ku mudala gwa mbizi ekintu ng'ekyo malisi kati erivaawo etya oli akugamba olina okudda mu bantu bagamba ono banyonyola ddi sinze so land friend se omuntu tusaasireko wetuli wazibu mwebale nnyo mukulu Kafeero zituleko okujja mu puroguramu kemiko mwekirizibwa mu mateeka ntono ovuganya naye nina okumwonoona mpito naye n'okunyonoona eyo demokrasiya mwebaziza nnyo okujja mu puroguramu okeera mu budde buno obadde obw'obutiti ne mujja ne mwogera ku bigambo ebikulu ebikwata ku ggwanga mwebale kuzimba nsi eno era mulabe gye mulaga mukulu Sekituleko Kafeero nkwebaza okuddamu okujja wano era tujja kusuubiza tujja kuddamu tube ffenna owekitiibwa mukama wange Anthony Asimwe nakwebaza edda okukusuwaza oluganda obulungi bwo tewebale kuteesa puroguramu y'oluganda tulabire n'omukulu yani
Semakadde tulabire wa new radical bar mukama wange Vianney Muwonge wali muto wange kubeera mu programu eno njagala okwebaza mukulu Salim Kisekka omulundi omupya agenda okujja kwesimba ku Mansimbi mugenda kulayira ddi wakati wa 12 ne twambalirewo essuuti tugenda tulayire nebaza banange betukoze nabo programu webale mugana Kizito mutabani wange Kizito okuteekateeka programu nkwebaza mukulu Enoka kwata kamera obulungi n'otereza ebifaananyi Dickson webale kutambuza social media Dennis Mukisa naye nkwebaza nnyo muhanuzi webale nnyo okuteekateekera ku lwabo bonna ne ku lwange kennyini Kalooli mbaga ekiseera ekirungi tukolagane Saturday ejja mu programu ya Kabinkano Extra mugende mu weekend eryakazibwako erya Nsereko Act erimbaka Parliament ekikira Kampala eyaleeta ekintu ekyo okituusa mu bantu debate yali nnene nnyo liko ensonga nnene nnyo ezikwata ku human rights eddembe ly'obwebange etteeka eryo kooti yaligambye nti bwefufu olufu yasinzidde ku bintu bingi nnyo nga bagamba nokuliisa abaka parliament abali mu parliament baali tebawera netwebuuza amateeka gafaana bwe gatyo ojuga netteeka eddala eryayisibwa twakazaako eryebisiyaga kale nayo lyasooka ndigaana bwe baliisa ne bagamba abaka baali tebawera netwebuuza nti bikwata ku bantu abangi abaka bafa parliament tebabaawo bababize nali noolaba human rights bwolaba ne social media nebirikwatako byonna abakulembeze nga batiddemu ndowooza nga batyo balumba byetugenda okwogerako byonna ebikwata ku tteeka eryo era Computer Misuse Act abaka bange bamaze okutuuka era mbaniriza nnyo wano nyinawo muganda wange owengabi muganda wange Vianney Muwonge yali yesimbyewo ono enakawa yali yesimbyewo n'avaamu ng'ennyindo amanya nedda mbalengera gati ennyindo yenkata ekyo bakiŋŋaana kuba nange nakigwako omanyi nange nakigwako kati olwekyo nga tayiseemu buyisi naye nga ateekateeka ebinaddako mu maaso Vianney buuza ku bantu tugende mu maaso ne program neyanza nnyo neyanzeege ekyamazima ompayiriza ebituufu amanya nze Mweyogo Gwanga Muwonge Vianney era ssebo eyavuganya newankubadde nga tebyagenda bulungi nenzikiriza ntwala omukisa guno okwebaza management ya Vision Group okumpanga omukisa kujja okulaba nga nange nyongerako ettafaali ku ggwanga lyaffe lino ndooza wano mazeewo emyaka kati egigenda mu 10 nga mundeeze kuva nga nkyali Makerere nkitwala nga kyanjawulo nnyo kyakwesiima naye nzikiriza mu ddakiika emu mu wiiki zino eno ebbiri tubadde n'omulimu ogw'enjawulo gwe tubadde tukola ogw'okunoonya abalwanyi abaava mu lutalo tulina bannaffe bangi be twakola nabo nga tukyali mu formation ya UID abalala twakola nabo nga tutandika ekisinde ekya People Power abalala tukola nabo nga tukyali mu NUP naye amaanyi ne gabaggwamu ne bagenda abamu omulimu guno gwe twali twetuma ne baguvaako bwe baguvaako weeks zino eno bbiri kubadde kugenda kunoonya abalwanyi baneeno tuddemu mu formation kubanga olutalo teruggwanga ekisobola okukujja mu lutalo kyokka ng'olutalo lumaze okuggwa naye ng'olutalo terunnaggwa kubanga twolekedde akaseera akasinga obuzibu era mu maaso awo ojja kutulaba aba Principle Uganda the popular resistance against successional politics awo tugenda okusimba essira kubanga wakulu nnyo ne chairman ali ku luzi essaawa zino alowooza bulowooza nti mwana we yateeka okuddawo ne mukulu wange Sseruga ayinza okuba alina endowooza nti entebe eno mwatudde mutabani we ajja kumujja ewaka naye abeerewo ababaka ba palamenti balowooza nti eyo bwe mba nga nvudde mu palamenti mutabani wange yalina okukola ki twolekedde akaseera akazibu kitujjeyo abalwanyi baneeno okulaba nga tetudda mu kituyita North Korea politics
okay nyabikubuuza edda kuba obyogedde otubuuzaako naye n'abakulembeze nabo ofuna omukisa ne babeera mu puroguramu eno twagala okubuuzaako si kibi kuba nkya tajja kubeerawo lwabaddewo n'abuuza ku bantu be njala twaniriza ennyo nyini ddala ku muganda wange Salimu Kisekka oyo mubaka mulonde bamulonze Bukomansimbi North twakabeera yaludde nnyo ng'ali ku bukedde radio nnyo n'ennaku zino ebigambo byayogedde production team nemulaba nti ajje ku Bukedde TV ayongere otunyonyola bannayuganda aweereze bannayuganda balina baweereza sebo nsanyusa okukola mukulu Salimu Kisekka nange nesiimye nnyo muganda wange munakyalo manyinzi naye ndi munakyalo nnyo ono badde ntera nnyo mulaba mu mikutu enakawaawo ng'awanda muliro naye kati musemberedde ate nsobola okukulisaayo bannange abasiraamu eggulo naffe twadde manzaali waliwo muganda wange yaŋŋamba nti ffe tetukulisa muntu amaze yiddi oba amaze kusiiba naye mu Luganda okukulisa kya buwangwa nti omuntu ne baba azadde ogamba kuliko okuzaala ate ne bwoba kyaziza bagenyi agakulika abagenyi si mu bubi kintu kulika buli kijja mubamu kulika kulika enkuba abamu kulika akasana kabadde katuyitiridde kuliko olugendo so nkulisaayo bannange kuba abamu basiibye abantu basiibye so abasiibye mbakulisaayo era naffe naye mukama wange sagadde kutataganya lubabuuzako obubuuzi kuba oli mukulembeze w'abantu ekigambo kyogedde kinkutteko nnyo ekyo nkikanirako nnyo naga nti onkulisa otegeeza okuzaala nazadde omwana afuusa kizibu naye okukulisa kigambo kya Luganda kuba ekintu kyonna kyonna kukulika ate oba nobadde otambuza bigere nofuna akagaali muntu gaye kulika ebigere aba kusanyukiddeko kugamba nti kulika akalulu okwoza kulika olutabaalo ate byonna neboba ogudde era kakulike kuba mulimu abantu akaviiriddemu ddala mirembe abamu bali luzira abamu babamenya emikono abamu bayitamu bulungi so okukulisa abaganda baffe ate nange nekubaagaliza bano bannanga badde omudaali guno nabo olunaku lukulu lujja ate nabo mbaagaliza ekiseera ekyo ekyamanzaali kituuke nga kirungi ebintu bizibu muganda wange ageze n'ayogeraga nti okusikiza nenga oba amalabye enza atambudde ne muwala wange musajja wattu oze bulungi ne muwala wo ndowooza zigwatandikiddeko kyomuteekerateekera naye ateekateeka mutendeka enkoko tezaala mbuzi enkoko ezaala nkoko n'embuzi mbuzi so ne mu byobufuzi okusikiriza si tekuba kusikiza wabula kyojja okola ewaka n'omwana kyajjalaba wakyagala nakiyingiramu tekiba kibi tekitegeeza nti gomwagaliza ebyo waliwo nali program wiiki ewedde nenjogera ku bukulembeze ba MPs abalaba bwa MP ng'omulimu naye nalina omwami Musisi George yali wano mu program eyaliwo wiiki eyagwa n'agamba mwami Seruga kitegeera olwaleero nti obukulembeze mulimu it's a job golekula n'emirimu emirala nyala kulabalaga yalekula n'emirimu nolekulira emirimu emirala noga njagala bukulembeze ne babukuwa ng'omulimu n'obukola ng'omulimu n'osobola obujjamu kyobujjamu wadde microphone bati namutwako wemasooka muganda wange ali wali Kafeero Sekitoleko wennakifuma nasooka okulaba Kafeero oyo nga yesimbyewo ennakifuma ng'abawangula luli bino ebyagwa bino sibijjukira nnyo era mulaba ng'MP yali agenza obbasaba omulimu ogw'okuddamu obbakulembera n'alekula n'emirimu emirala n'agireka n'agamba kansaba omulimu guno nsanyusa okulaba buuzeeko neyanziga omukisa guno management ya Bukedde gwetuwa amakya amalungi mwena abatulaba mwebale ekisiibo abakimaliriza abasiraamu ate n'abeddiini endala abakyakitwala mu maaso nsanyusa okubeera wano njagala kukkiriziganya ne mukulu Seruga nti ebyobufuzi naddala ebyobubaka bwa paalamenti mulimu gwennyini olina kugutwalira ddala nga mulimu osobole okugujjamu ekiramu eri abantu bo mu constituency n'eri ggwe kwennyini neggwe ne paalamenti yennyini ebintu bisatu kubanga eggwanga lyo bw'otalikolera ng'okitwala ng'omulimu era ojja kubaako kyotatuukiriza
constituency yo bw'otagufuula mulimu ndaye bangi mikwano gyabwe nali nabo mu parliament zombi ey'omwenda n'ey'ekkumi abaabitwalanga kisaazi nga constituency tebazikolera kintu n'ekimu lwakuba tebaamanya nti mulimu nga basiiba muzi woteeri omwonene nga bakiringa bamanyi balina obudde bungi naye nze ngaera bwogambye yali chief mechanical engineer wa Uganda Railways Corporation nini ngamba bino byonna weebiri naye ngenda kukaddiira nakifuma sisobola kukaddiirayo nga wafaanana nga bwe wali kangende nsaba omulimu ogw'okukulaakulanyayo kubanga essaawa eno gavumenti nkwatagana nayo ate yesobola obbakulaakulanya kyenalingezaako kukola kakati nzikiziganya naawe ate n'obudde tebunaggwaayo kubanga amaanyi gamala ne gakukeewa naye ne network omanyi network kikulu nnyo essaawa eno baminisita abasinga tuli bamikwano tumanyiganye nga bwe tutuulawo kabe vice president kabe prime minister kabe mukulu Kyagulanyi akumanyi exactly kabe mukulu Kyagulanyi ow'oludda luli kakati network eyo yekuyamba okukulaakulanya ekitundu kyo ekiseera bwe kituuka nayo neekuggwako kyovola abamu bajja n'amala emyaka 5 naddayo nga talina kyakoleddewa sanyisa obalaba okulamuka mukulu Sekitoleko n'okuntunuzaako emabega mu byafaayo byo bitonotono naffe nesimbawo nze emityana ekisooka nzikiriza nti obudde tebunaggwaayo era nkyasobola okwesimbakyaliyo mukyali musajja muto nebunaggwaawo bwonna era nja kumaliriza nti kyamani wa LC1 ekikuumambogo nga nze nkulembera ab'ekikuumambogo mbalamusizza nnyo njagala obabikira mukulu bwetamiiza tufuddeko taata waffe oyo abadde w'emityana awo akoze emirimu mingi nnyo yabisiikiddwa ekikumbi awo kitalo nnyo kya bwetamiiza abadde omukulembeze omulungi ate omuwagizi wa ttiimu Kalooli mbasaasidde nnyo kati nkomyewo mu bba bagiyita batya Radical New Bar be bakulu bannamateeka aba Radical New Bar era ne bwegwe nja okutandika naawe omaze okubuuza ku bantu katono ojja kgenda butereevu ku nsonga eyo kiki mwawaaba era ki ekyawanguddwa gavumenti kati mu bufunze bwomaze okubuuza ku bantu nayanziza mukulu Seruga sooka okweyanza otuwa omukisa guno era mbaleetera okulamusa okuva eri mu kitongole kyaffe kya Uganda Royal Society president waffe Isaac Semakadde yandibadde nga yali wano tomanya naye kulwa ebizibu ebyenjawulo abasinga bye bamanyi tasobola kubeera wano naffe physically nayabeera followinga ku mikutu egyenjawulo n'abakulembeze bannange betukola nabo okukulembera bannamateeka ne bannamateeka bonna mu ggwanga era nange ntuuse okweyanza Bukedde TV ne Vision Group okutuwa omukisa guno okuba ekimu ku obuvunaanyizibwa bwaffe obutuweebwa etteeka eritufuga Uganda Royal Society Act kwe kubanga tuwabula omuntu wa bulijjo gavumenti makooti n'ebitongole bya gavumenti ku nsonga zonna ezikwatagana n'amateeka era omukisa guno tetugutwala nga kyamuzannyo kuba kekakisa ketufuna okwogerako eri omuntu wa bulijjo atamanyi bitogera mu makooti biba mu luzungu mu palamenti boogera mu luzungu nga tababaka akalulu bakanoonya mu Luganda mwayitirira muva mu luzungu lwabaka wa palamenti ne mwongeramu olw'ekisawo kyammwe ekyamaekirooya n'otunuulira nga bw'otunuulira mu ssemateeka mulimu n'akawaayira kaali kalagira nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulabika nti amateeka gano agakolebwa agabagibwa n'essemateeka nga kweri gandibadde gateekebwa mu nnimi ez'enjawulo nti omuntu wa bulijjo yandibadde nga afuna omukisa okumanya etteeka ate obuzibu obulio nakikugambako nga ndi wano nti obutamanya si defense toyinza kuleeta mu kooti mbwaziza omusango nogamba wayenze mbadde simanyi nti nkola ntya ziza omusango siba so tetukitwala nga kyamuzannyo era tulowooza nti kikulu nnyo era eggwanga lyesiimye okuba nga tulina programu bweziti mukulu wenkusabidde wali njagadde nfune ebintu nga 3 ebyaggiddwawo ku tteeka eryo erya computer misuse eryokozesa obubi kompyuta
gye tulowooza ery'okuvuma abantu bagamba ery'okuvuma abantu era bw'olaba babyogeddeko abakulu naye tebogedde ku nsonga ezo zennyini ki kyemwawa abakyennyini ki ekyali kikyamu era bagamba kyaterezeddwa kitya ekisookera ddala tulina ssemateeka etufuga constitution yaffe eya 1995 wadde ezeekyusibwamu emirundi egy'enjawulo nti ekintu ekisinga obukulu kiri nti buli tteeka lyogenda okuyisa mu palamenti liteekwa okuba nga terikontana ne ssemateeka ssemateeka ye supreme law etteeka erifuga buli tteeka lyokola oteeka okutunulira ku ssemateeka nti bwoba ola nga ogenda kukola etteeka oteekemu akawaayiro akakontana n'akawaayiro konna mu ssemateeka etteeka eryo liba ffu so ffe okugenda mu kooti era ngaekitongole nga Uganda Law Society ebiseera ebyo nali nkola mu kitongole nga litigation officer twalowooza bwamanyi nnyo engeri etteeka eryo lye baliisaamu engeri gye baliisaamu ekisookera ddala ne palamenti yennyini balina emitenda gye balina okuyitamu ng'ogenda kuyisa tteeka era kirungi honorable ali wano tulina nayingira mu palamenti ntwala ebintu bye babuusa amaaso ne batabitwala nga bikulu for example oba ogenda kuyisa tteeka mu palamenti waliwo enamba y'abantu eteekwa okubaawo kyetuyita koramu nti oba ogenda kutuula mu lukiiko bagamba nti etteeka ligamba nti koramu akawaayiro 24 mu mateeka agafuga palamenti me ligamba nti walina okuba abantu 3 ate n'otuula nga muli bantu 10 ne muyisa etteeka kiba kikyamu kuba oteeka ogoberera etteeka eryo so bw'otunulira ne Hansard factual ne yakireeta omukyala ndowooza owa Nuupu mu minority report naye speaker akulira parliament alenge gyakyogeramu nti oba n'agenda mu kooti oba baagala nti alinga agamba nti yali akiraba nti kyebakola kikyamu so etteeka lyayisibwa nga member parliament abesalira tebaliwo nga tebali ate nga nekola mutewero oba enamba y'abantu abalina okuba ng'oyisa tteeka ekkirizibwa mu mateeka nga teriiwo ekyo ekisookera ddala kyali kikyamu ne wabawo obuwaayiro bulala bubiri akawaayiro ke bagezaako okuyingizaamu ku levo ya komiti nti bw'omala okuleeta etteeka ku floor ya palamenti mulina okusooka nga mugenze mu bantu ne mubeebuuzaako naffe ng'ekitongole ekya Uganda Law Society tugiramu awo tuwaayo endowooza yaffe naye waliwo akawaayiro ate ke bayingizaamu ku levo eya komiti nga bamaze ebyokunoonyereza okwebuuza ku bantu gana amateeka ge bakola mu palamenti tekitegeeza nti abakulembeze abatukiikirira mu palamenti balina okwerowoleza nga bo mu kuyisa amateeka balina okukola kye bayita consultation ne beebuuza ku muntu wa bulijjo kati ate oyingiza ebintu ebipya nga mumaze stage ey'okwebuuza ku bantu ate gwe n'oyingizaamu ekintu ekirala kitegeeza nti omuntu wa bulijjo teyakiwaddeeko ki ndowooza naw ekyasingira ddala era obukulu nti waliwo obuwaayiro bwe baateekamu nga bukootana ne ssemateeka akawaayiro 29 mu constitution akakkiriza omuntu wa Uganda n'omuntu yenna munnauganda okubaako n'obuyinza obwogera freedom of expression bwe tukiyita mu luzungu nti mba nina obuyinza okuvaayo nenjogera endowooza yange eri oba seruga alina kyenkulowoozaako nenkyogera nga wenkirowooza nze ng'omuntu naye ate ne baleetamu obuwaayiro obubi ennyo nti obwenvaayo saawa eno nenjogera nga mpita ku mukutu oba nensindika nembako kyempostinga ku mukutu gwange oba TikTok oba Facebook oba X gye bayita Twitter nga njogera ku ndowooza yange seruga kyemulowoozaako oba kyenkulabyeko nekiba nga kisobola okukunyiiza gwe nga seruga oba gwe n'okitwala nti ntaddeyo ebigambo ebyobukyayi mba nziza musango ate ne bansiba sokomerakawo kati notandika okuŋŋamba kati byondowoozaako nti kale oli oyo mulimba ekyono kiri kyanguna nnyo bali ebizito oyinza n'okuteekako ebigambo ebizito kati nga mugamba eyo ndowooza ye musajja wa Katonda abirowoozeza bulowooza kakati nze mba ngenda bikola ndi nga bizze ewange bwe tukyali awo kamala okuyimirira kawo katono nkola bubaka buno bwabiika ku muntu naye nga yeeraliikirira omuwandirako ekintu ekiyinza omuleetera ekizibu ekyokusiba emyaka 10 naga nti bawonye nabo tebajja kukolera mu kutya nga bakola ku mateeka ago nga bawandiika ku kigambo kya computer misuse. Honorable Dr. Sematiko Gordon oweka Katende waffe Mityana North otumidde nnyo abantu bo n'obagamba bawuliriza bogere okuwuliriza era n'obasaba bagende mu maaso obaagala nnyo
era ebyenteekateeka bingi byolina mu maaso oyali yesimbye badde abagambye nti Idi Mubarak wadde yawedde n'okusala kwa nnaku 3 tuli mu Lwakubiri tulinda lunaku lulala lumu kangenzireyo ewa mukulu Asimwe Anthony Azimwe olaze ebizibu ebiriwo olw'etteeka lino era byavuddewo olw'etteeka lino biriba lyaggiddwayo nga bwolirabye kyembuuza bani abalikaabira badde tebagala liveewo abatagala etteeka eryo liveewo era be bantu abadde balifunamu naddala abantu abali mu bifo ebyobukulembeze ebyawaggulu nti njaku ekyokulabirako saawa eno tubadde mu kooti nze omu ku balooya abawolereza mwami Male Mabirizi ng'ekimusibya nti yayogera ebintu akulira ekitongole ekiramuzi saabalamuzi chief justice waffe gwe tulina n'omulamuzi omulala gwe bayita Sekaana nti alina bye yapostinga ku mukutu gwe ku X handle oba ku Twitter nga bibanyiiza oba kyebayita hate speech malicious information nti malicious information kino kyolange gye bakiteeka mu mateeka tinyinza okukwogerako ebintu nga nze katugeze tuli mu kalulu oba ndi mu criticizing emirimu gyokola oba ndi mu kukuba bituli emirimu gyokola gwe n'okitwalamu nti nkikoze mu butakwagaliza n'ogenda n'onsibya nti mu ggwanga lyonna eriri mu demokrasiya ffe tuli mu demokrasiya society ya demokrasiya etteeka oba semateeka kyova yateekawo nti buli muntu alina eddembe okubako n'enjogera gyayogeramu era kino njogedde ku namawulire nti abadde basinga okuwona naye bannamawulire abawandiika nti ojja kuwandiika ekintu kikusibye juzi waliwo n'omulala yabadde mukomera naye nga munnamawulire bano abakolera ku mikutu saava twakuba alina omukulu gwe yayogerako alina omukulu gwe yayogerako mu gavumenti nti akoze kino na kino bw'otunuulira abantu abasinga abaana abaze basibibwa bano abakola ebintu ku mikutu bw'otunuulira emisango egisinga bakompulenanti oba abawaaba be bantu abasinga obukulu abakulu ba sipiika nti pulezidenti w'eggwanga nti saabalamuzi siwulirangayo gwe mwami Seruga oba omuntu nganze wazi nawulirayo omuyeka naye muyimbi wano simanyi Bebe Kulu naye n'omuntu gwe yasibya mbukuba yayogera ebigambo ebyamunyiize ebyobukyayi obadde ogerageranya ku bantu era omulabye mukulu era olaba kati njala mbulira omuntu oweewamu emityana owekikuba mbogo nti naye agenze nakomplaini nga nateekayo omusango nti Seruga alina byamwogeddeko ano ku TV bireeta obukyayi oba bisiga obukyayi kasuka embuzi kano kwegoddeko kati abavunaanibwa mu tteeka eryo ya computer misuse emisango gyabwe nayo gyakomyawo era bw'otunuulira order era twataddeyo n'ekiwandiiko nga tweyanza nnyo kooti etafuta amateeka constitutional court okuvaayo ne balwanira eddembe ly'obuntu kubeera gwe mulimu gwa kooti eyo okulabika nti balwanira omuntu wa bulijjo era etteeka lyonna ne balikasukebi era ne bakola kirungi omulamuzi yakoze ne order ziri kiriya nnyo ebiragiro byawadde abalamuzi ba kooti eyo etafuta amateeka nga bagamba nti okuva ku lunaku lwe bayisiza ensala eyo ebitongole bya gavumenti mwe muli poliisi mwe muli kooti yennyini mwe muli DPP mwe muli abantu bonna bayimirize mbonambiro okugenda mu maaso nga bateeke etteeka eryo mu nkola ekitegeeza nti wabanga waliwo omuntu gwe wadde batutte ku poliisi bakyakola ku fayiro balina okuyimirira DPP banga alina omuntu gwetutte mu kooti naalina okuyimirira nti wabula ate kyembi kye nalabyemu nga twakawaba omusango ogwo twateekayo okusaba twagwawa mu 2022 twateekayo okusaba kwaffe nti engeri gye tugenze mu kooti okukyalenjinga lino etteeka bagira bayimiriza okulisa mu nkola kooti eyo neetatwala lunaku netawuliriza kusaba okwo kati ate jjukira abantu be basalira olwedde bali mu kusaavinga waliwo omuvubuka gwe bagamba mbu yavuma sipiika bamuwa emyaka oba 7 bali mu makomero olwedde so kati ate abo olwedde abaawe bebibonerezo nga bali mu kusaavinga bibonerezo ate tulina omulimu omulala kuba etteeka oba abaawo ensala ng'eno mu mateeka engeri gye we bamusibira lyali likyakola ate tosobola kugamba nti biri babikyuseemu naye abali mu sisitimu bonna abali mu makomera nga bakyali ku rimandi abali mu mapoliisi bifaari ezitambula zirina okuyimira tezirina agenda mu maaso kuba kooti yakikoze clearly nekiteekako permanent injunction nti babataddeko envumbu tewabaawo agenda mu maaso era akikola aba atyoboola kooti otubaze tumenyeramu katono obadde okyalina binyinyo byatwala maaso kafeero zikitoleko Ssaabasajja Kabaka yabadde afulumiza obubaka obwa Idi tugire mu mirembe yakikonyeeko
twegendereze emikutu emikwanira tugikozese mu ngeri egasa abantu. Naye wadde mukulu wa kitiibwa sisobola kuteesa ku bibadde ayogera bibanga tteeka naye nabyo nabirabyemu nga alabika alina obweraliikirivu obuli ku tteeka eyo lyennyini asiima ebyava okwogerako. Simanyi ndowooza gyolina. Nze ku saidi eyange ndowooza okuggibwawo kw'etteeka lino kwaleese ekirungi ne kuleeteramu n'ekibi. Byombi byazze. Omanyi bwe tuba tukola amateeka mu paalamenti wabaawo kye bayita spirit, omutima mwolireetedde. Kakati spirit oba omutima nsereko mwe yaleetera etteeka eryo tegwali mubi. Mu kiseera ekyo waalingawo abakifudde etteeka ate okuyitira mu mikutu egyo okumalako bannaabwe emirembe, okubajolonga, okuboogerako agagambogambo. Mukwano gwange nga tebannakikuteekako naye bwe bakiteekayo bwe bati kidduka sipiidi ndowooza esinga n'ey'eddoboozi. Kakati bwe ogenda n'omala n'okinaazaawo ate tekidduka ku sipiidi y'emu, ekizibu kyayo sabuni gwokozesa okunaazaawo atambula mpola nnyo. Kakati ebiseera ebyo waalingawo obuzibu era kyovula mu bibi nze biŋŋamba ebyajiddemu kwe kujjawo ng'akawaayiro aka namba 28 akabadde kagamba nti oli bw'asindika amawulire amakyamu bagiyita malicious information, oli nansindikako amawulire aganjolonga nga kanso bwabadde agezaako kikijjayo kibi era kyenvudde nkugamba nga tebannakikola ggwe olw'okuba nti omuntu wa wansi owewaffe oli owennakifuma tannaba kukaayana tekitegeeza nti tebaliiyo abalumwa nga babogeddeko ebyanjwanjwa. Naye abantu bewaffe naawe bamanyi abasinga obungi ate naakola ki newe naagende wa chairman oli abyogedde era ankira naye ng'alumwa. Kakati n'ojjamu akawaayiro nga namba 29 eriyo abaweereza obubaka obujolonga naye nga beekwese beedisigayizinga oba ne enamba tezirabika naye n'olaba akantu nga katambula ku sipiidi. Kakati bw'oba omanyi ebituufu bya ddala lwaki toteekako enamba yo n'amanya go nze kafeero sekitoleko ngambye kino. Kakati ekyokwekweka already eba indicata nti waliwo kyobikkirira. Kakati akakawaayira 29 nako kannumyemu, okitegeera. Kakati n'akalala akannumye ke kawaayiro 26. Akawaayiro namba 26 kaadde kwogera ebintu bingi naye nga kasembyayo nti singa oweereza obubaka obukuma mu bantu omuliro nga weeyambisa amawanga, eddiini oba ekikula ky'omuntu genda. Mukwano gwange gwatamanyi abaana bali ku social media bakuma abantu muliro nga beesigamye amawanga abo bagundi abo enyinde empanvu banoberera era kale gundi kaalijja ketutuuka mu nsi ensuubize. My friend, bwe tutakoma ku bintu bwe bityo eggwanga lino tujja kulikumako omuliro. Kakati walina okubaawo ekibikomako baga wenkateerayo tabbu kirina kyekitaasa kinene bajja bintuuza amaga tunyonyole. Okitegeera walina okubaawo engeri. Mbadde njogera wano ne kanso
nga tuli off topic tetuli ku record nagamba eriyo amateeka amalala agasobola okuvunanyizibwamu abantu nga defamation. Mugambi ssebo eri teeka linafu nnyo. Defamation oli asobola okuddukako n'ava ku kaguwa k'obadde omutaddeko. Naye ebyansanyusizza okujjamu nabyo mwebiri. Kansanyonyondi n'akugamba nti ekikyasinze okulikubya etteeka yes kyavudde ku koramu. Eyo koramu ya paalamenti era ke balisalawo balondoole buli tteeka lyonna mangi gajja kukola kusinga. Niffe ekituluma ffe abantu aga amateeka abiri liye nasoose eri ebinankani bye baalyanga bwe lyatuuka okujja mu paalamenti koramu teyawera ne basalawo nti yalifu era oddamu diyisaamu simanyi kye baakola era nalino ebikwata ku bantu abasinga obungi bijja bwe bityo. No, naye wabaawo ensonga lumu timing kuba nze nabeerako mu paalamenti myaka 10 mmanyi. Bw'oba ogenda okuleeta etteeka eriri controversial oba nkivunule ntya controversial nga ligenda kukyamuukiriza abantu tolireeta nga saawa ey'okulonda enaatera. Kakati bw'oleeta etteeka erifaanana bwe lityo abantu ajja kutusooka atunule wakati wa constituency n'okuyisa etteeka lino agambe sifiirwa kalulu. So ekya koramu kyo kizibu kinene mu paalamenti ate kijja kusigalayo. Kakati nze kyasinze okunkwata mu babiro abalamuzi kye baayogedde ate nga bwali buzibu bwa paalamenti yennyini ebigambo bye bakozesezza nti etteeka lyali obuwaayiro bwali broad vague and ambiguous nga omanye ebigambo ebyo si byangu kugandawaza bigazi nnyo obuwaayiro bugazi nnyo ate nga tebutegerekeka bulungi ne bw'oba mulamuzi ng'ojja kufuna ekizibu okukakasa nti ddala omusajja ono musobya oba si musobya. Singa ababaka bakozesa ebigambo ebiri specific nga ddala kivaayo bulungi nti bw'onookolanga kino bw'oti wakati kankugereze akawaayiro namba 27 akabadde kagamba nti bw'oweereza obubaka obutasabiddwa unsolicited nze sibukusabye siweetaaga naye n'obumpereza musango kati ndimanya ddi bwe weetaaga ye kakati gwe munnamawulire lwaki olina okumala otubuuza bye twetaaga olyoka obituweereze omulimu oguba gukyaliwo olaba nti ekintu bakikola bubi nnyo nga kigazi tekitegerekeka. Tugambe nti Oweekitiibwa Kafeero yayogedde ku tteeka eryo ng'ali kubukedde naye n'alaga ebijja mu maaso mu tteeka lya Nsereko nga tuliyita nti lijja kukyukamu oba ke baaligobye twaliwonye lyagenze. Nze ndowooza baapapa nnyo ababaka ne bateeka enneenya obusongasonga. Kakati mwaddemu akagamba mu nyingo mu kawaayiro aka 23 bw'oweereza obubaka ku mwana oba osobezza kati omwana we baba bamubbye bubbi omwana we baba bamubbye ne mwogera kuba naye omwana bamubbye kakati omubbi tayagala nkyogereko definitely oba bamutulugunyiza. Ekyo kirungi nnyo bamutulugunyiza eyatulugunyiza tajja kwagala mwogereko naye nze sirinze njagala abakuuma abakwasise emisango babonereze eyatulugunyiza oba okweyambisa omwana n'ovumirako muzadde nkirabyeko nakati ku social media olaba nti kigazi nnyo kisobola okufuula emisango naye nga spirit yeri gye nasookeddeko nti yali nnungi. Tomala gaweereza ku mwana buli kimu. Omwana ekimuyisa omwana nti asobola okukola ensobi zonna naddala nga tannaweza myaka 18. Kakati
era mbalaba mu mawulire wano niwe omusanga nga waliwo ensobi gye yakoze waakiri mubikkako wano ku feesi naye ate babeka ku feesi ne bagamba nti kabasanyiziddwa muwala wa gundi egindi ye mwana wo wokubiri kati abantu abatenda bajja kitegeera tona kyobiseeko so ekyo kyali kigazi nnyo baaligenze bakifunza ne bakituusa kati ninayo n'akalala kabadde mu kawaayiro aka 11 ate kaali kutta abafumbo bangi tokkirizibwa kulumika simu ekitegeera wangi abatula ku Bukeereti obadde tokkirizibwa kulumika simu kansi ononjulira okitegeera tokkirizibwa kulumika simu yange nga sikukkiriza kati okitegeera kakati mukyala wange waliwo omwami amukwana ntandise okubeera suspicious mpulira ebigenda mu maaso nga nsalawo ngamba waayika lumu kankozesa tekinologi nkwate omukyalo mpulira nga agenda antwala mu kooti nti omwami yalumise essimu yange saagadde kikozesa ku bakyala kuba ate bye basinga okukikola omukyala asobola okutambulirako n'essimu n'agirumika si lwakuba takwagala oba ayagala kulumya naye ayagala kwezza we kati nga nkerenjanga nga mukyala wange kaba musibe yamenye etteeka ery'okunumika essimu yange oba okgenda mu bumeseji bwange kubanga mwabaddemu okwakisesinga data eri unauthorized togendayo no yo waaye ani asalawo nti eno data buno bubaka buli unauthorized ani asalawo nze nanyini bwo kati ndowooza olaba ekizibu ekyabaddewo omanyi kyesaagala kwerabira kwongera mwalimu n'akawaayiro nti omanyi bino